Ssentebe w'ekyalo Lugazitu John Sigeni yatanazze mamba amanyidwa nga ngwegetete yasabe bakiguddeko poliisi na Kibisi enjiri bakutira avukala babiri ng'ebalanga kubba nnyanja n'obutongolo bw'omutuuze n'okumudisatiza okumutta bano okukwatibwa Kididi Mary kagoyo okukubira endulu ku poliisi ng'alumiza Ssentebe Sigani ne kansala Ssemema okumuluma mu kiriro bamukuba n'okumusaba endagaano yagulirako ettaka lye ku Kivuba. Bwe naganidde ku mulyango ne bagamba ojja tutwala endagaano weeri ne ngamba sigibawa okujjako mu nzitire wano. Wabaddewo omusajja omuwanvu omunene nansikasika era nenwana naye nenzira mu nnyumba. Kagoya agamba newankubadde yawayo endagaano bagenda ku muddaala mwatundira obutungulu ennyanya n'amanda ne bagumenya ne babbamu ennyanya n'obutungulu n'amanda byagamba nti bweza obukadde 2,700. Netagaba nsasule bizinesi yange n'endagaano yange bagimpe. Ssentebe Sigeni ne Ssemema betusaze ku poliisi beeganye boogeddwako ne bategeeza nti okukwatibwa kaali kazine kayafuzi. Poliisi obuzibu bw'erina eri kuwabusibwa n'abantu ab'obufuzi. Balumiriza omuwandiisi w'ekyalo Robert balisanyuka okubasibisaamu n'okubeera ne sitampu y'ekyalo ey'okubiri etali mu mateeka. Omuntu eyabadde ne feke sitampu yabadde anoonyezebwa ng'agenda afera poloti z'abantu kuno awamu n'ebiwandiiko eby'enjawulo bamutadde. Feke sitampu ngenda kugijjayo ne bonna abali mujjuse n'akakiiko olw'obuvunaanyizibwa. Sigani agamba nti okukwatibwa yabadde agenze ku poliisi na Kibisi okukubira endulu lwa sitampu y'ekyalo ey'okubiri kyokka kyambuuse ku byatuuse tebamukwata abamugudde ku gw'okubba ennyanja n'obutongolo. Bwe nagenze ku poliisi n'omuntu oyo afera abantu bakyusizza omusango obudde obwakedde nti chairman yabbye ennyanja naye njagala okubakakasa nti tujja kusigala nga tuyimirira ku mazima na bwenkanya. Ye balisanyuka batuukiddwa alumiriza ssentebe w'ekyalo kwekubaana n'abamenyi b'amateeka ku kyalo ne babba ebintu bya Kagoya. Naye ebyo ebyokugamba nti Sekuitale yamusibisiza olw'okubanga nti yabbye ssentebe ebyo byanjwanjwa. Ategeezezza nga batalina sitampu ya kyalo era neegaana okusibisa ssentebe. Sitampu eyaffe eyatuweerezebwa okuva mu local government yasangibwa nga erimu obuzibu si ntereevu bulungi. Chairman yasituka ku lw'akakiiko n'agenda asalisa sitampu endala era gye tukozesa. Abapoliisi batadde abasibe ne babata nga tebampaddeko wadde kantu n'endagaano yange esigaddeyo. Emmanuel Balukusa yakusakidde Gulien ku Lwabukedde TV.